amudirije mu mujozo kuliko Kawuru Foundation umujozo kwa timu y'abanaffe umujozo kwa timu y'abanaffe Lugazi FC yaze televiziyo mu Uganda Premier League umupira kucyali zozo era nga kati kulambula nyiriri musambibwe mu dakiika nga bubwo refari Ganzo Steve yakwimide mu mitambo timu y'abanaffe abesaza y'ekyagwe totegezako ddala ina ngabo yimirike era neteekateeka namba kubanga etambula tugenda ko tukakandanga windima ogenda kwama omera ebbaawa teka bwetu bweri nebakutimulaga mutwalo kakembo ne bawa bakubi wano mu makati banafaba Chagwe FC nyiga bana abesaze nyindo nakivuma bamusibye ku kaliya ne bakuba n'enkengere omusajja asibye munna ku kaliya n'agenda ng'akuba kengere ku kyalo ageza kuba kengere usabanga bera abashayi n'abatene gaganga buli aguliza shati n'abatene 5 kati senior player atoni empanvu anonyagala otegutuse basekadegese waneno gaganga once again bugenze bagusazi waneno nakifuma egeza kutetekanya wansi wali inakyefumba bamutadeko ekigobusha n'abatene 5 kategeria sinagamba zetonzenyisa sekirowo yaleta kupagasa akati basinze mwavu waneno banonya gaganga amutemede basekadegese waneno alina gwadamanya tegutuse nakifuma bagweddiza wansi wali eri wamubire omuntu jakwatayo wakirwanire gaganga nakukakanya bagweddiza abe nakifuma wansi wali eri namubigula mukade Rumba, patade wanseri, yani sikutarano, omusajja bamusajja naye yafumita mutaka, akyafumita musitagaza fulaba, Elton, shot number 13, your goalkeeper, neguja wano wansi, ewan Dumba kurukuta, Dumba yagala kwefula babitwala, Dumba kwefula inabyona, kakali nekoma wane mabega, ewa Alafa ino mupira, nekoma wane chengulu, ewa Kato Julius, nananula nafabese za Chagwe, kuchali 0-0, amazima bokutunulira obulako gwogamba nti agulidinga, atuse bibi, babadde waabwe kakati olunatunga asamba ntunga owa good life kakati nekujana babitakuda lefarina kiki alesa kwamubiremire kwana ekiyanye kisa kumugwe kalobinivani pasi nakuletanga monje ono nakujawo akubya blashiza omupira shan number 7 nakuteka masali wa Midu kati Midu aduka alinga omusibe kama yinja ku magulu era omupira kakananga guyisa Walieli shati namba 5 Suna agusiza wachiwe tukonono baba na kufuma nakuyisa ugenzi weru mukoyo mpira nakwata nagamba nti ekisalo basobola okukasuka bataddewo yagambe njaguka akutumpulana mungi wano nekujja ono nayabuza omutwe okuli amaaso kasitula nakiguma United with the ball yajangolingwa wanga atamanya ekisaawe aje babati babamuyakyamumanyikonga yazze kuwa Simba kyabakoze ekyemisana kibadde ekiti asigademu abantu babiri kato Chagwe
ekigendererwa kyaffe mu kampeyini ekikopo tetulina kyali kyonna kyetwagala kuwangula mupiira kyonna twagala netuwangulako naye kyetwagala twagala kikopo ye kampeyini gyetuyite era njokukakusa bannakyaggwe nti mujje muwagire n'amaanyi gonna ekikopo tulina ku luno okukiwangula ekyamasaza eno Kyaggwe empya nkuba mpya buli kimu kipya mwerinde omupiira omulungi mujja gulaba njagala okubakakasa nti ennyota y'ekikopo Kyaggwe kyebadde nayo ku luno tulina essuubi ennyota eyo tugenda gimalawo tetugenda kuwunyako kimu naye tugenda kikwata ate tugenda kiwangula era tujja kiwanika bannakyaggwe muzze buzzi mukole omulimu gwammwe nga omuzannyi we 13 muwagire munamutuwa obuwagizi obumala ne mutubuwa obuvujjirizi Kyaggwe ku luno ekikopo ejja kiwangula atukolera wamu kaweefube ow'okuteekateeka ttiimu yaffe ey'essaza Kyaggwe luno twagala kikopo tulina Ssekiboobo mupya ttiimu yaffe empya bakulembeze bonna bupya so tuli bamalirivu era nga tukimanyi nti nno ekikopo kuno kijja Kyaggwe enkola ya ssentebe waffe Honorable Serubula twasalawo nti ttiimu y'essaza ejja kutambulanga mu bitundu ebyenjawulo ekusookera ddala kwe kumanyisa abantu baffe ettiimu yaffe ey'essaza n'okubaagazisa ettiimu yaffe ey'essaza ekyokubiri kwe kunoonya ku buyambi kubanga essaza si lyangu lya nteekateeka n'olw'ensonga eyo twasazeewo olunaku olwaleero okujja okukubako friendly ne Nakifuma United wane Nakifuma era gwe mupiira guno oguliko Stephen Kinaalwa ojjeko okuba member wa Parliament wa Lugazi Municipality neze ssentebe wa ttiimu y'essaza eno ey'Ekyaggwe omwaka guno gwa 2024 bwe tufuli mu nteekateeka ez'okulaba nga tukola ekitakolebwangako kikya Kyaggwe okuleeta ekikopo kino eky'amasaza era tuli Nakifuma omupiira gwaffe ogw'omukwano n'abantu b'e Nakifuma oba n'abazannyi bannaffe ab'e Nakifuma era kino twakikola e Lugazi tugenda okikola e Katosi n'emipiira egy'emikono gye tubadde tutambulira nagyo mu masaza ag'enjawulo n'okubategeeza no ku lunaku olwokusatu tugenda kuba ne unveiling oba okwanjulira abantu baffe ttiimu yaffe naye nga tugenda kukikola nga tuzannya ttiimu y'e Bugerere ne tugenda okuzannya nayo ku lunaku olwo era benna tubikola olw'okwetegeka lwaki tutambuza ttiimu mu bitundu ebyenjawulo edda abantu bali bamanyi ttiimu ebeera mukono yokka naye twagala okubalaga nti essaza ly'Ekyaggwe lyerituuka e Nakifuma lyerituuka e Njeru lyerituuka e Buyukwe lyeriri e Katosi lyeriri e Goma n'awalala wonna ensonga lwaki tutambuza abazannyi baffe n'emipiira gyonna basobole okulaba nga tubeera ne ttiimu ey'amaanyi ate bagibwa abantu bonna mu Kyaggwe nga tunoonya ekikopo kino ekyamasaza essaza ly'Ekyaggwe eri ku Nakifuma background nga tukyazizza ttiimu yaffe eno y'essaza okusangamu n'eggombolola ly'e Nakifuma mu nteekateeka zaffe zoba nga ttiimu etugitambuza abawagizi baayo so ng'ennaku z'omwezi 30 olunaku omupiira ogenda okusookako nga lugenda okukyalira essaza ly'Eggomba Kyaggwe egenda kwesamba n'essaza ery'Eggomba ku lunaku olw'ennaku z'omwezi 30 era tusuubira bannakyaggwe okufuna essanyu okufuna wiini esooka mu tonamenti eyo ffe tuli bagumu okusinziira ku ttiimu engeri gyetuteeseteese tusuubira buwanguzi tukola ekintu kino okulaba nga twagazisa bannakyaggwe omulundi guli emabega badde nga bajja bakomplaininga mbu ttiimu eno esambira mukono yokka so twasalawo tube nga tugisambuza mu magombolola gonna amagombolola gonna gasobola okulaba ttiimu yaabwe ate mu kumaliriza so okufuna obuvujjirizi okuva mu magombolola ago bwe bajja ne bawagira omupiira ogwo ku mukono Bishops kitegeeza genda kufuna abantu bangi okuva e Nakifuma Kalagi Nakifuma Kasawo Ntwetwe yonna abali mitundu byeno bagenda kuba beekulumula okujja okwegatta ku ttiimu eno okulaba nga tufuna obuwagizi okulaba nga tufuna ssente ezimizawo ttiimu y'essaza